sikyukira kaseera ko maama abantu nga bayogera ebiwanvu anakuga atya omwana oyo abalala ne bateesa osuule onyumirwa bulamu wakyakale waziba amatugo n'obyereza maama nsembeewo Yes. Tukyagenda maaso ne mpaka nezikyali mpaka zino already twamaze dusunsula abayimbi okusunsula abayimbi aba golden band era abayimbi baffe balungi nnyo naye era tukyasunsula wakyali omukisa ogwa okwegatta ku bano betulaba sofa bana betuna balungi nnyo naye ate mulimu abalungi ennyo ddala kwegamba bakyalina okukola ennyo ku kyenaakalaba kikyabulamu balina okukola ennyo kubanga waliwo ate balungi bonna naye ate mulimu abalungi ennyo ddala kakitegeeza tukyasunsulamu baana bagenda okugenda ku stage baana bagenda okuyimbira abantu ba golden band buli muyimbi ajja ku stage musanyusa muzinyi kugamba ayina byonna kyekigifuula band si kuyimba kwokka kakati tusonsomulamu mu baana ani agenda okugenda ku stage ani addako ono bw'avaako ani addako kusasira girawa tuna bwekityo kati kituli mu kusonsolamu kuba abaana bambalayo bonna balungi amaloboozi malungi ntegedde engeri kati gye bakikolamu ndaba ngaessuubi kati bandi nze ndaba ewedde bandi kyenkana ewedde bw'oba ofunye abaana nga bw'obalabye bayimba abalenzi n'abawala ate balina talent kitegeeza band eba ejjudde ng'eggumidde bano be twafunye gy'emiti emito egigumiza ekibira kati ekibira kiggumidde ekya golden band tuyiseemu ku lunaku lwaleero so wano kiki kyemuliko tudde olwali kye tubaddeko
tubadde mu okuyitamu amaloboozi bakwata bata microphone oyimba otya ku stage oyimba otya osanyusa otya tubadde ku stage kati nga tugamba abaana ogenda kutandika otya onyumya otya n'omuntu ng'oyimba oluyimba omumatiza otya okuba nti oluyimba olwo lwoyo oyimba ne bwe luba lupya alutegera kye luba lukoleza kye balugamba. Wetulya music gwe bayisiza mu maloboozi gwe badde bayimba mwana ku mwana abawala n'abalenzi ndabye nga ennyimba bonna kumpi gurupu buli omu amanyi olwa munne. Ennyimba zino muba bazi bawandiikidde bazze nazo. Ennyimba ezo abamu bazze n'ezaabwe nga babadde beetetenkanya naye kati nga ennyimba ezo nnungi nezisana okutereeza kubanga twagala ekirungi eno band eyinamu abayimbi ab'amaanyi kati olina okubanga oluyimba lwolwese lw'amaanyi nnyimba ezo tubadde tubazindika mu chorus okuba nti tuzitereeza yensonga waki abamu babadde bazitegeera okuba nti amaloboozi bagakwata bulungi nnyo baza n'ennyimba naye nga zisana kutereeza naye twazitereezezza era we ziri ku stage egenda mu studio. Yes. Mpuliddemu omwana we akoze eddoboozi omuwala omu naali kalubya kiri kye mukalubya eddoboozi. Ekyo kikulu omwana oyo azanya bulungi eddoboozi lye ate kitwetaaga. Naalizaayo n'alyambusa n'aligeza. N'aliwumba n'aliwomesa kimanyi kyaba kusaasira ekyo. Mbadde mmanyi kyaba akigezezaamu awo ne ŋŋamba nti ono wanaatambula tagezezzaamu na bugeza wabula akikoledde ddala. Kugamba ayimba n'olanga nawe omeze olutiko kati bw'anaagenda mu studio kinaaba kitya tuba kitegeeza bagenda kukola bulungi kuba twagala kirungi twagala golden band mu abayimbi nga bayimba bulungi nga kusasa n'emba siriiwo baga wakiri kali ka gloria mwe kali gloria tumwali beta mwali nga bonna mwebali annyo ndo mwali kugamba ngolabanga abalenzi webali nga misa kinabo bataliiwo kitegeeza Mayinja ne bataliiwo abaana bano basobola okuyimizawo stage ne beranga egomedde. Yes njaga tutumye ne ku picture kyendabye wano ndabye nga mulaga nga already kati abafuuse family muliira wamu mwogerera wamu abaana tebakutya ekyo kitegeeza band tulina okubeera obumu yensonga kubanga omwana bwe bulwa kutya kiringa kubeera waka bulobera n'omwana ewaka nga akutya nanga si mukwano gwo ayinza okukola emize egitali mirungi abaana abo tulina okusooka ne tuba befriendinga nabanga ekimulemeredde akigamba mami kino kiri kitya kino kikoze kitya ku stage kibawo kitya bakufe tudde ku stage kati ndidde ku stage okuva 2 ndi myaka nga 18 ndi ku stage ate nga sevuddeeko kitegeeza kyenkola kibadde kirungi eri abantu kati tulina okubawo ku bukodyo butukozesanga ffe kati toyinza buba wange oli rude omwana ajja nakubuza nonyiga nokulotya ng'olina ettima mugoletagobaza amaanyi nkulabye ng'omuzaamu amaanyi omulaga kyakoze kirungi olina omuzaamu amaanyi n'omugamba kati kyokola bwoti kati tukola bwoti kati tukola bwoti nabanga kimakuba ffe tulinamu experience so kati abaana abo bwe mba nga mbataddewo nga nemba ngenze mu East Africa eni okukiika mwe mba ngenze okukiika nga siriiwo abaana basobola okuba nga bagumiza ekintu nga weekiri kati nyina okubatendeka kyenjagala tuvuna nze bwe mba nyinyimidde ku stage tewali muntu ayinza kugamba nti ntangata muswalira kuyita kutangatanga ngendeko emanju kubanga mba ndi ku stage nga nyimba nga kyenyimba nkitegeeza nga kyenyimba nkigamba nga naawe watayagala ojja kukkiriza. So awo wennyini nga nkuta kyekiddako after lunaku luno kati lumaze okuggwa biki bye tugenda osuubira okulaba mu maaso awo? Tukyakola ebyamaanyi bingi tukyali mu rehearsals okuba nti Easter tugenda kuyimbira kawuku abantu tugenda bawe ekirungi era nsuubira abantu bagenda okusooka okulaba show ya golden band eno empya bagenda kulaba ekirungi ku Finland ye kawuku kubanga tugenda kuba Misa Kibwa agenda kubaawo Mwami Fred Seruga agenda kubaawo Catherine Kusasa agenda kubaawo Mayinja agenda kubaawo ne bannaffe abaana batuwerekeddeko abamu ate waliwo n'abaana ba golden band abakadde nabo tukyali nabo tekitegeeza nti bano butwafunye abapya abakadde bagenze nabo tukyabalina abagenda okubanga tuyimba nabo bamanyi abaana amazina bajja gazina bulungi nnyo ababadde bayimbe bajja kuyimba abamu mumanyi ku nsamba trumpet tukyali nabo bangi betukyali nabo bemujja okulaba abaana ba golden band tubanyungeko n'abaana abapya betukoze eki betufunye. So tutunulidde Easter Sunday kuba Easter ebiramu Easter Sunday tugenda kubeera kawuku then Easter Monday tugenda kubeera ku Kanaaba yesebo tugenda okubeera n'abayimbi baffe abaana batuwerekeddeko tubagenda kulaba poster egenda kuba ya mutawaana nnyo bannange abaana kati katugambe nti buli addago basuubire birungi wabula njaga basuubire ebipya okuva mbana abaana kubaze kusasa kipya kijja kujja tebamanja naye kusasa tukubanja eki nze Uganda emmanja eki
mu music buli kimu nkikoze Yeah. kati bamanja kuba performingira kubasanyusa kujja kubayimbira ku nyimba zeninawo nawe nolabanga osana oyongere mu East Africa ngendeko mbakiikirire babulire ebiriyo tugamba ekyo kibirenga kinyuma kubanga babambi bannayuganda bebaza bandeze nga bwe bandeze bwe bampagidde bwe nsaba bawagira abaana bano baba balungi mbasaba mubawa amatu mubawagire kubanga bagenda kubuuze nga tutinakuta ekintu kya timing kino we mwalowoleza okukola ekintu ekifaanana weekiti mwatunuulira kikuba ndaba nga timing tumiye entuufu ndaba abaana abayimbanga bano abasinga abadde babadde bawummudde okitegeere kituufu twasinzira kubanga Uganda emisinga emijiji emito bwe giti ate abaliwo balekera batandise okuba nga bagezegeze direction yebabuze tubeere bamazima ya naye bano time ebadde yeeyo baba tuviidde mu covid nga n'abantu abamu baze mu mirimu emirala abamu batandise bagenze mu butale abalala bagenze mu bizigo nga ffe abalala bagenze abamu tugenda mu East African Parliament abalala bagenze era mu Parliament kwega tuviidde mu covid nga ebintu ebimu bikoze ekibikyusa kati nga abamu tebakyeyunira nnyo mu kuyimba ensonga ki twagambye nti katuleete abaana bano okubeera nti okuyimba tekuggwerera tekufa esawo tewali band esawo no band eriwo golden band ye band eriwo tugenda kwongerako the new golden band wonedda egenda sigala ngeri golden band kubanga golden band emiti gyayo emisingi gyayo wegiri yesabo misa kisemakula wali Ronald Mayinja wali Catherine Kusasira wali abamu bajja kwebuuza lwaki tebalabe misa wano mu rehearsals n'abantu beesibe nnyo ku kintu kyakuba nti wano mu rehearsals tebannalaba faces mu ate ekyoka balowooza abamu baafuuka busy n'abamu nedda tisebwe kiri olwa kuva dda ne bwe yalinga golden band tuyita abaana mu mugigi guli ogwayita ogwamagira bakalo nantongo era misa teyaliiwo ebiseera ebisinga Kusasira Catherine Kusasira abaawo oluusi ne mwami Fred Seruga lwakuba yotaliwo ali bizali mu bitabo abadde mu bibuuzo mwami Seruga yaddayo okusoma mukulu yesebo oyo kanso sebo bannaki taliiwo abadde mu bibuuzo kati ng'ali biza naye mujja kuddamu mulabe tunaddamu okubeera wano mwami Kisemakula waali mu mutima tuli naye era ne munaddamu okuddamu mujja kumulabangira waali ndooza mu interviewinga abakakasa nti waali lwakuba ali bize ate nayinamu n'obulwadde bwe obutonotono obutamuganya kubeera nti nno naye bwembeera nga wendi kitegeeza golden band egumidde yonna weeri Mayinja bw'abeerawo kitegeeza fe basobola okukikwasaganya nange oluusi sibaawo naye bannange ne bakola ki ne babaawo abantu babeere bagumu tukyali bumu misa kiwaali abaatugendako abamu nabo gye bali mu mitima gyabwe mirungi ate bajja kulaba olumu nga loluusi batweyungako ne bajja ne batuyimbirako nga music watambula so njagala bannayuganda ng'obata obalekera obubaka bwabwe nga obabulira nti ne kanso bamulindire ddala ogamba jja kinene ekyo kanso waali nnyo olwo bannayuganda bonna mbasaba muwagire abaana bano nga bwe mwatuwagira ne mutuleredde ebbanga ddana kati olabamu tugenda kuva mu kuyimba tugende mu politics kati waliwo ne Kusasira politician kakati ate ne kanso naye ngajja ne misa kinaye gyali ate ne Mayinja naye kanso ne Mayinja kanso yesebo naye ali ambassador kakati njagala okubagamba kakati kyembasaba abaana bano nga bamutuleze nabo mubalere mubaagale mubawagire kubanga balina ebitone naffe nga betwalina nabo babirina n'okutusinga abamu so mbasaba temugwamu maanyi okuyimba kukyali kwa maanyi abadde bagezaako okukusuula kati tugenda tekuza waggulu okuba nti okuyimba kusegala nga golden band esegala y'amaanyi kuba tewali band tewali na music asenga wa band kubanga muntu atula nalaba band nategeera omuyimbi kyagamba sibana sewa band eba band omuntu awulya message n'owulya nga band akunyumidde awatali band music tewali music kyembasaba mutuwagire mwagire abaana naffe mutugende masati nze mbasaba sala yokka okuba nti ngenda mu bubaka mundeze mu music kati ate mundede ate neeri ngende nkiikira East African Parliament anakulaba genda kubanga buli kimu nkirina lwaki sigenda kusanza gasobera ngo nasinya 6 njirina qualifications nzina kati abantu balinde bulinzi Kusasira ngeri wali ne wandiise ababonga mu bonge manyi bajja kukkiriza bintu bya mukisa siddogo ate omukulembeze ali mabega wange yes he's a way of it era yangamba genda maaso kakati mulinde kiddako mukisa siddogo nina mukisa siddogo Namakwana nembaga banga, namalolo zake we.
Nayono yalinga agamba nti mikise gyange jaggwayo yanjoga nnyoze nannangira nga nnene takyafako naye bino byenda byeweeru bindeetedde okubuuka kikumire saba kikumire Musale mpaka yanziba nyenya pakati nyenya nyabo bisagaza tetuvaawo wano nga tazini chuza pakati ndiwansi wanabandewa pakati Mudeo challenge. Kuzukapo, twigano kaba kumanyi. Ekechejo nawe, muzija, mwekerewa. Yabile mujinkuta tonyika. Achikwano tokaba mwekerewa. Eka, kumao, mwekerewa. Mujinkuta tonyika. Achikwano tokaba mwekerewa. Eka, mwagala manji, banjize. Banji, abakuteze banji, abera yiriro kukunsuza. Bakube chimoni, nzombere kunsegere, nebwendi basiriwo, onindangane komawo. Ekibakazi kikutte jembe mugwanga, zidde mu mukwano nindanga, owado nindanga, Mwekerewa, chikuta tonyika, achikwano tokaba mwekerewa, eka. Mwekerewa, chikuta tonyika, chikwano tokaba mwekerewa, eka. Komao. Wale wachani chimbulaku, baby. But I could not figure it out on my own. Now I could call him a condemn my auntie. You're the real deal. Oh, John music. Oh, Matima was so cool. I'm going to reach out with you, sir. I'm going to see sunset. Yes, I say, well, come on, baby. Chuna kenda mukwana. Chuna soda chuna letangaze. Kubanga sichana nyaze. Nafuna fitting. Sichana nyaze chana nafuna wana. Chuna kenda baby. Chuna kenda
Come baby. Sichanonya, no for no one. Sichanonya, no for no. Kale. Oh, kanda baba for no one. Get it. You book. Hello, baby. See my new feeling. Hello, honey. See my new following. Love what you tell them over, could you? Love what you tell them, baby. My baby. Hello, baby. See my new feeling. Hello, honey. See my new following. What did I? Kakuma katateko. So got it flying, yeah. What dance the Wednesday? Nandi chawa ya na wakundira. Chena gendangaze. Shona kunda chena etanga, my baby. Chena gendangaze, kukubiri ukurukuge. Chona kunda chena kundanga. Kubaga sichanonya na funa mwana. Sichanonya na funa mwana. From east to the west, I'm gonna follow you. Kumacha, regular, Kulindiri debanga, kukwani takabanga. Wachono myeze, omutima gwesakuola mukwano rachoguzanyisa. Mwana kono nzisanze, nayesaze penange. Yekwande noti, sikubewa na kabana nchono. Zemanyo mungwe, chekusaba Tanzania teko. Obuwale wakuno, polisi bunjeya. Kukitu endisia, nabunani wakuno. Kalanga munyimba, unosiri kuna jadala. I wanna be with you, holding my baby every day. And the love of my mulina, my city, baby, do you say? I wanna be with you, holding my baby every day. And the love of my mulina, my city, baby, do you say? Omugaso ogusooka biodigester ya rice
okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali ku erigundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just Mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga Amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwasaganye